Ebbibiro ly'amasannyalaze erya Isimba lizimbiddwa kampuni y'Abachina, China International Water and Electric Corporation okufulumya amasannyalaze ga megawatts 183 n'obutundu 2 era nga lyawementa obukadde bwa dola za Amerika 568 oluvannyuma lw'okulizimba. Ebbibiro lyayingiramu amazzi ne goonoona ebintu bingi omwaka gwa 2022 newankubadde gavumenti yasaba kampuni eyazimba okuddaabiriza ebyayonooneka. Tewali kyamaanyi ekyakoleddwa. Ssaabaminisita wa Uganda Right Honorable Robinah Nabbanja Musafiri ku bugenyi gyali mu ggwanga erya China asisinkanye abakulira kampani eno eya CCCC okwongera okunyweza enkolagana eya gavumenti ya Uganda ne kampuni eno. I was there myself. I believe it is one of those projects that are not good for our country. In 2022, we had flooding in the dam that caused a lot of losses. We went there, we had a meeting with the president, we agreed on 13 areas to be worked on. They have only worked on 3 since 2022. That has not been completed is likely to impact negatively to other Chinese companies. Isimba Dam is one of those contracts that still has issues. Wasisinkana eno ssente bwa CCCC ategeezezza Ssaabaminisita nti kampuni ya China International Water and Electric Corporation eri wansi wa kampuni ya CCCC. Ensisinkana eno etabiddwamu ne minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga General JJ Odong, minisita w'ebyamasannyalaze Dr. Ruth Nankabirwa ne minisita omubeezi w'ebyenguudo Musa Echweru beeyamye nti CCC egenda kuddaabiriza ebbibiro ly'e Isimba. And they want us as government to borrow so that we can rectify those defects. I feel it's out of order. And so I want the company to foot those defects, not our government. Remember, we borrowed the money from Exim Bank to work on the same. Now, CWE is the subsidiary, since CWE is a subsidiary of CCCC, and CCCC is committed to attach the great attachments to the repairing works. And I promise that the repairing work will be the top priority of CCCC. China emu ku mawanga agasinga okubaamu entambula eno eya train ezikozesa amasannyalaze. Olwaleero ekibinja ky'Abannayuganda kitambulidde mu ggaali y'amasannyalaze era olugendo olutwala essaawa 8 eggaali eno eriddukira essaawa 3 zokka okugenda mu kibuga Shenzhen. CCCC has given us standard roads and we appreciate your contribution because the president is advising us to use the rail so that the cost of repair and of course rehabilitation is reduced. Bya kitongole eky'amawulire Salt TV Omunnyo.